Olunaku lw'okulaba mu nsi yonna olwa World Sight Day lukuzibwa buli lwakuna olwokubiri mu mwezi ogw'Okumi n'ekigendererwa eky'okujjukiza abantu ku ndabirira y'amaaso n'okukendeeza obwamuzibe. Olw'omwaka guno lutambulidde ku mulamwa ogugamba nti yagala nnyo amaaso go. For us as Mmengo Eye Hospital, we are celebrating by screening people who are patients of diabetes. We screen their eyes to see whether diabetes has damaged or is damaging their eyes so that we can advise them. Ekiwaliriza ab'eddwaliro ly'e Mmengo okutegeka olusiisira lw'ebyobulamu okukebera abalwadde ba sukaali amaaso ku bwereere. Okusinziira ku Dr. Dan Bonya, omukugu mu ndwadde z'amaaso, abantu bajjumbidde era ayogedde ku bye bazudde. But most of them we are seeing they have challenges of not seeing well because of their age. They need spectacles. Others, they have developed what we call cataract or ensenke in Uganda. Akubiriza abantu okunyiikira okwekebeza amaaso naddala abalina sukaali n'okugendanga mu malwaliro amangu nga bafunyeemu obuzibu. And as long as they have diabetes, they have to continue coming for screening at least once a year. And also to make sure that they continue taking their medication. Diabetes ono bwajja bwakwata omuntu bw'aba teyeefuddeeko ajja mpolampola n'ayonona ebitundu by'omubiri ebimu paka lwatuuka ku maaso n'agakuba n'oba nga tosobola n'akamu kulaba. Abamu ku bakebeddwa beekokkodde ebbula ly'eddagala erya sukaali n'amaaso mu malwaliro ga gavumenti naddala mu byalo. Nga gavumenti ewaayo malwaliro ne mbeeramu eddagala twandibadde tetukola ki tetulumwa nnyo nga twandibadde tusobona obujjanjabi. Era nsiimira ddala era obwereere buno era singambe bwe bwandeese okuva ekyazanga tulabe nti oba nkyusaamu nfunemu enjawulo. Abantu b'omu Kampala batendereza abajaasi b'eggye lya UPDF abagenda mu maaso n'okubayambako mu bifo awagemerwa ekirwadde ki COVID-19. Mu paaka ya takisi enkadde abantu bajjumbidde okwegemesa okusobola okulaba nga batuuka ku muwendo gw'abantu gavumenti beerina okusinziirako okujja eggwanga ku muggalo. Abasinze okwegemesa bayise mpozi n'abakolera mu zaakeedi era nga batubuulidde bwe bawulira oluvannyuma lw'okufuna akayiso. Ekaluma era ne mu mbeera siwulira bubi era abantu bajje bakole ki abageme wali kuzibu kwonna mujje wegemye just come with your ID ko ne ID bagalako nini namba yokka bakubiriza bajje twegeme embeera tuyombe. Eggye lisooka kusomesa abantu nga tebannagemebwa. Batusomesezza batusimbisa layi ne bulungi mukaaga ne tugenda batufumitiremu akayiso ne batugema bulungi. Nze Ismail Nsubuga ne William Buyondo.